Abooluganda Mukama yeebazibwe banyabo ne basebo mbalamusizaako amanya gange nze Nalongo Taylor. Mbabuuzaako ng'ekindeese wano nziza okwetondera mwenna abanyiiga bafaani bange n'ababatali bafaani bange banaye abanyiiga olw'obujulizi bwange bwe navaayo n'empeera Mukama ku mukutu ogumu banaye munsaasire munsonyiwe obujulizi bwali bukwatagana ku zadde lyange Mukama liyampa banaye mwanyiiga abasinga nga mugamba lwaki wayogera ebyamaani ebimu abakyala munaye tusirika ani banaye tulina mmezi oyogera oti ebyomumaka lwaki weewaddeko obujulizi bannange nedda ebintu ebimu tebabyogera n'ebirala ebiringa ebyo. Mwali mumanyi engeri sitaani gye yanjunyamu, mwali mumanyi obusungu bwe nnina ku sitaani. Bannaye sitaani yanjunya byonna nga bwe nabinyumya. Bannange sitaani yanjunya nga nyambaza ekiswalo eky'obutazaala, nga nyambaza amannya ge baali bampita. Bannaye nga nkaabya amaziga nga sirina agasangula, nga ntadde mu mbeera etalina asobola kunnyamba. Katonda omulamu gwe nsinza oyo eyafa n'azuukira, we yavaayo n'ankwata ku mukono n'ampa ezzadde erisookedde ddala mu bulamu bwange, eri omwana omuwala n'omwana omulenzi. Bannaye essanyu lyali lirina kumpitirirako n'endagaano gye nali nakola ne Mukama, ate gwe si gye wakola ne Mukama. Nali nfukamidde ne mugamba Mukama, oli nkolera nange ndivayo ne nkuwera obujulizi mu lujjudde lw'abantu ekintu kye nakola, wabula nawuliranga okugamba nti Katonda yamala n'ankolera tekimala. Nina okubannyonnyola engeri sitaani bannaye gye yampisa ne gye yankyunyiza, era mutegeere n'omusajja Yesu engeri gye yannyambamu, engeri gye yannonda, engeri gye yansangula amaziga nga sirina asangula. Bannaye munsonyiwe, bamaama bataata munsonyiwe, bakojja ba anko munsonyiwe, naye Katonda yampa abaana ate abalongo ate nga muwala na mulenzi. Bannange gweoyinza sirikira obwo obujulizi, oyinza obutavaayo bannaye kuswaza sitaani. Munsaasire era nyongera okubeetondera olw'okuswaza sitaani. Bannange akuuma atakuumira mpeera, bannyabo ne bassebo musabe nnyo Katonda alikolera awonya, ye yannyamba. Kati ndi Nalongo.